nga bwe basuze balalise okwetaba mu keedimu okwetoolola eggwanga lyonna, abasuubuzi mu kibuga Kampala bakedde kwekuma mu kutaaka ne bagala amaduuka gaabwe sako n'ebizimbe byonna okwetoolola ekibuga, era ekibuga kyonna kisiibye ku muggalo. Tugenza okulaba nga ekyamazima tufuuse baddu ate mu nsi yaffe. Kampala yenna bantu bali mu kusasamala amaduuka gonna maggale. Embeera eriwo nze njiwagira ebeererewo naddala. Newankubadde olunaku lwalagiddwa nga tulabadde lwakola tekirobedde basuubuzi kuva mu maka gaabwe kwekulumulula nga biwa mu kibuga Kampala, era bangi balabiddwako nga batayaya ku nguudo saako n'okubwama ku mbalaza z'amaduuka gaabwe agabadde amaggale. Ate tutuule waka tuli eti tatulina kyakulya naye ekyasinze otuleeta mu kibuga olw'ensonga nti waka we tunaabeerawo tusobola okufuna obutakkaanya n'abaki n'abakazi olw'ensonga nti ojja kubeeraawo weerondalonda okola biki okakananga mutandisa oluyombo omukazi ajja kugamba yoza ebintu. Waliwo n'emmaali y'abasuubuzi erabiddwako ng'esibiddwa mu biveera ku mbalaza z'amaduuka okakasa nti tewali atabangula mirembe. Abakuumaddembe babadde mu byambalo ne mu ngoye eza bulijjo okuva mu bitongole ebikuumaddembe eby'enjawulo okuli poliisi n'amagye bakkirira bwe bambuka. Abakeesi baffe batubulira amawulire anti abasuubuzi abasinga baagala kukola naye waliwo abamu tebaagala ki okukola, ne tusalawo nti abo baagala kukola bagende mu maaso bakole. Ng'ovudde ku babadde mu nkalala abadde beekumye mu bukuukulu sako n'abadde bayimiridde mu kifo ekimu nga beetegereza embeera, waliwo n'emmotoka zaabwe wedde ezeetooloola nga bwe zirawuna sako n'ezaakazibwako emmamba ezibadde zisimbiddwa mu bifo eby'enjawulo ko n'ezifuuyira omukka ogubalagala. Tulabyeko ne ku mmotoka ezaakazibwako erya drone ezibadde zikubyeko abasirikale nga zambuka bwe zikkirira. Waliwo abavubuka abaagadde okukuma ebipiira nga bano babadde babipanze bulungi mu miteeko ne mu bifo eby'enjawulo nga bategese n'amafuta ga petroli saako n'ebibiriiti. Kyokka poliisi ne bagwa mu buufu enteekateeka zaabwe ne zigwa butaka. Badde batandise okwedima nga bateekamu violence, baagala okwokya emipiira, baagala kutandika okunoona ebintu. Mu kavuyo kano waliwo n'abakwatiddwa ne bateekebwa ku kabangali ya poliisi. Abo bali bataano bali mu kaduukulu kaffe wano ku Central Police Station twabaguddeko omusango gwa inciting violence. Waliwo n'emmotoka ya poliisi bakira eyita mu basuubuzi ng'ebakunga okuggulawo amaduuka gaabwe beekolere ssente nti kubanga bo babadde bakubawo obukuumi. Yo kwa Rua Park wabaddewo emmotoka ya poliisi etomedde emmotoka endala sako ne wa bodaboda n'addusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. We just saw a police vehicle losing control from where the police station is next to 9 coach office, immediately hitting this vehicle. There was a vehicle in front of him, then again hits the what? The man. Kabangali kaffe bane tebagenderedde ne batomerera motoka kanta nowa pikipiki naye tusaasira nnyo abakoseddwa. Kyokka okwekalakaasa kuno waliwo abasuubuzi abamu nga tekubakosezza anti balabiddwako nga bakakkalabya mirimu gyabwe. Ne mu kajja ka paaka enkadde abasuubuzi babadde bakola kinnawadda era nga bo balabise ng'embeera eno etabakosezza. Abamu ku basuubuzi abagadde amaduuka gaabwe basazeewo okufuna kyakuzza eri mumwa newankubadde nga balina essuubi eddamu mu kwekalakaasa kuno ng'ovudde ku kuggibwako emisolo egyaleese obuzibu. Nze siva Kampala embeera gwe togiraba nti Kyagulanyi ayinza owambirawo n'agamba ekyo ekizimbe kikyo ekitegeera mpandikako buwandiisi linnya lyange embeera etereera kati kaneerira akafeene tetujja kuggulawo. We tuviiridde mu kibuga ng'abantu batandise okukyetegula wabula nga g'amaduuka gakyali maggale. Olunaku lw'eggulo abasuubuzi baasuubiza nti si bakugula maduuka gaabwe okuggyako nga bamaze kusisinkana mukulembeze wa ggwanga yennyini. Jennifer Kabale agaffe eyo ku Spark TV.